naye kakali bwe kituuka nti olw'obuyonjo tuggalewo embeera enaabeera. Abavubi ku mwalo gw'e Namirembe ekya Namukaka okusatira kiddiida ab'ebyobulamu okuwandiika ebbaluwa gye bawaddeko ne ssente w'eggombolola ekya Namukaka Paulo Migadde n'abavunaanyizibwa ku byobulamu mu ggombolola eno nga bategeeza ng'omwalo guno bwe gugenda okuggalwa obutasussa nnaku za mwezi 17 omwezi guno. Ssentebe Migadde ne banne olufunye ebbaluwa eno ne babissaamu engatto okugenda ku mwalo gye basinkanidde bannannyini mayumba ku mwalo guno ne babanjulira ekizibu ekiguddewo ne batema empenda waakiri beekuŋŋaanyamu ensimbi mu bbanga lya nnaku 5 basobole okubaako kaabuyonjo gye basaawo okuggala omwalo. Bannannyini mayumba be banovunaanyizibwa era tusazeewo okukola mu zoonizi ate buli zooni bannannyini mayumba bazimbe toyireeti eyaabwe. Gede TV esobodde okutalaaga omwalo gw'e Namirembe okuli kaabuyonjo 3 ezaali zazimbibwa disitulikiti y'e Masaka kyokka nga zino zaayonooneka nga tebaterekamu nku. Tutegeezeddwa nti kaabuyonjo yali ey'amazzi yayonooneka oluvannyuma lw'abavubi okugikozesa obubi nga batwalayo ebipapula n'ebikookooma. Abavubi bagamba nti mu kiseera kino beeyambira mu nsiko abalala mu nnyanja ekintu eky'obulabe nnyo. Bongerako nti kati batya n'okulya ebisava si kulwa ng'embuto zibaluma nti balina wa kugenda. Leero mwatu bulinaako ttooyi n'emu. Era ziri zaafa z'olengera wali ttooyi zaafa. Kati omwaka teguli mwaka mulamba. Kati mugenda wo? Talensi tugenda Kasomo. Ogenda okutambula okutuuka olina okufulumiza obukyafu ng'owala nnyo waba wala nnyo ogenda n'otuuka ne mu kkuba ekyo ekyokusimba n'okwatamu ne bwota ng'olonoonya nsiko olowodda. Beekokodde ebisolo omuli ente n'embizi bye bagamba nti bisussizza okujja mu mawaaza omwalo ssaako n'okwesiwaza abasuubuzi naddala abasiraamu abagendayo okusubula ebyennyanja. Oluvannyuma bannannyini mayumba ku mwalo bakkaanyizza okukwatiza wamu okuzimbayo kaabuyonjo ez'olukale 3 bagita batambulira ku ezo. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.